Program Jenvudde mutukuleetera abantu abakoze omukululo n'ebyokuyigirako mu ggwanga nga bakunyumiza emboozi y'olugendo lwabwe mwe bayise okuva mu buto bwabwe okutuuka we bali kati. Ebyewuunyisa, ebisesa, ebiyigiriza n'ebizaamu essuubi byonna mu Program Jenvudde ne musajja wa Kabaka matovu 28 akatonyeze 8 CBS radio y'obujjajja nkwaniriza ssebo ne nnyabo eyeekuumidde ku CBS abatufuna ku mikutu gyaffe emigatta bantu 88 akatonyeze 8 CBS official gwe mukutu gwaffe ogwa Facebook. Nkulamusizaako ssebo ne nnyabo weebale gyonna gye weeweereza. Tukyali mu sizoni yakuzza baana ku ssomero. Mukama tumwebaza mwe baba basobozesezza okuzza ku masomero. Olunaku olw'enkya mu butongole ab'essini ey'okutaano nabo batandika. Katusabe Mukama abakulembere mu buli kimu. Awuliza pulogulaamu eno Jenvudde ye pulogulaamu enkuleetera abantu oboolyawo booludde okuwulira naye ng'abantu bano balina omukululo balina ettaffaali bagasse ku nsi eno. Abantu bano nga bw'obawulira olina ky'obayigirako. Abamu tubalaba bali mu bifo baba badde mu bifo naye nga tikibadde nnyo olusi kyangu. Y'ensonga lwaki batubuulira Jenvudde waabwe. Nkulisaayo bakadde baffe mwenna abadde mu masinzo olunaku olwaleero kkanisa ekereziya Abadiventi lunaku lwajjo Sabbiiti yawedde bulungi n'Abayisiraamu olunaku olwokutaano mukulikireeyo ddala mu Jjuma. Olunaku olwaleero nalwo lwa njawulo ndeese omugenyi oba oliawo mumuwulira oba oliawo muluddewo okumuwulira. Gwe ndeese musajja yeddirangeye Mwadiventi mukadde wa kkanisa ate mukulembeze mu bitongole eby'enjawulo ne byeyawummula naye mu byonna yali mmeeya okumala ekiseera era buli lw'oyingira mu kibuga Ntebe bwe boogera ku bammeeya ekisooka okujja mu kutegeerako ekyangu erinnya Stephen Kabuye. Awuliza CBS ndi ne mmeeya eyawummula mmeeya emeritus Stephen Kabuye era omukadde w'ekkanisa mu Seventh Day Adventist Church. Ssebo oli ku CBS ensi ekuwulira bulungi abantu nsaba obabuuzeeko. Mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda ampadde omukisa nange okuwulikako ku leediyo ya Ssaabasajja Kabaka eŋŋanzi. Weewaawo. Neebaza Mukama wange ono okunnoonya gy'annoonyezza nange nampa omukisa guno. Weewaawo. Nsaba Mukama anyamba okwogera ebyo ebisaanidde era ebinaabaako kibizimba eri abanaaba bawuliriza. Weewaawo. Awuliriza Stephen Kabuye tetunnamulaba mu bwammeeya situnnamulaba mu bukadde bwa kkanisa n'ewalala. Omwana gwe bayita Stephen Kabuye azaalibwa wa azaalibwa ddi? Stephen Kabuye amannya ge gaggwayo Stephen Kabuye Gingo. Ate nno waliwo jjajjange omukazi gwe bayita Nnakalanzi azaala taata wange yali yeddira nseenene n'ayagala n'okumpa eryankata erya taata we erisirikirawo mpola mpola naye mu mutima ndimanyi nti nalyo singa mbadde wa nseenene nalyo gye riri. So Stephen Kabuye azaalibwa omwami ayitibwa George Wilson Jingo. Omwami Wilson Jingo azaalibwa e Bukatira kati tukiyita Nakaseke district. Naye dda yayitibwanga Semuto, twamanya twagibalanga nga Semuto naye azaalibwa Nakaseke district e Bukatira awo wennyini waabamuzaala era waagalamidde. Weewaawo. Ate era nzaalibwa maama wange omwagalwa ayitibwa Gladys Nabbosa Nakimbugwe Gingo. Oyo nno bamuzaala Busaabala wano
azaalibwa musajja wa Kabaka eyawummula bamuyita Semyoni Bosa Kulwawo. Wewa. Abano babazaala abawala babiri. Oyo maama wange ye Nabbosa Nakimbugwe, ate maama we omulala muganda wange omulala ye Mmeere naye yawummula. Wewa. Omutaka Jingo George Wilson gyali. Mutaka Jingo ekyomukisa omubi yawummula kama yamuyita. Naye agalamidde e Bukatira era awo wennyini we yazaalibwa. Ozaalibwa mwaka ki? Maama ono akyaliyo Mukama akuuma. Amiina. Myaka 1955 gye baatuzaala. Mu bufunze bwetwogera gye myaka 67. 67 Mukama yeebazibwe. Gy'ozaalibwa e Bukatira amaka gaali gafaana gatya? Ate nze saazaalibwa Bukatira. Eyo baazaalirayo taata. Gw'ogenda okukula ng'oli ludda. Kakati nze taata wange yali mubuulizi wa njiri mu kkanisa y'Abadiventi. Banzaalira Mulago Hospital wano e Kampala. Naye bo baali baweerezeddwa okuweerera, baali basindikiddwa okuweereza e Masaka. Ekkanisa bagiyitanga ye Kasaana. Kasaana kiri kumpi n'enzizi, Kibinge, bonna bali mu kitundu ekyo. Kakati e Kasaana eyo taata gye yakola ki, gye yaweerezanga, era yadde banzaalira Mulago. Bwe baamala okunzaala twaddayo e Kasaana, ne nkulira e Kasaana okumala akaseera. Weewaawo. Olw'okubanga taata yali mubuulizi, maama yali musomesa. Ku ssomero ku kkanisa okwo kwennyini twalinako essomero. Kakati akasomero ako tetwalinanga nursery, twalinanga primary. P1, P2, P3, kakomanga ku P3 ndowooza nga kwe kasomera kwe kali. So ne tubeera mu mbeera efaana bwentyo bwe nzija mu nsi muno. Otandika P1 mwaka ki olwo? Sijja kugujjukira bulungi, sinza kugujjukira naye nga sinza kujjukira P1 kuba essomero lyali mu luggya. Kwegamba wasoma dda. Nga nasoma dda kubanga ekyenjawulo kye tulina mu kkanisa yaffe y'Abadiventi tulina ebyokuyiga eby'abaana abato. Egamba waliwo essomero lye tuliyita erya Sabbiiti, eryo libaamu ebyokuyiga eby'enjawulo, naye ate n'abaana abato okuviira gye twandiise nga baby class na biki, muba n'ebyokuyiga emyaka gyammwe nga bwe gigenda. Eryo nno nalyo liba ssomero ddamba kubanga muyigiramu ebintu bingi, muyiga ebifa mu Bayibuli ate n'empisa ez'obuntu, n'okulanga mumanyi Katonda n'ebyafaayo bya Yesu n'ebirala. Kakati eryo essomero lye natandika nalyo ogenda okujja mu kubala wano 1, 2, 3, 4 ng'ate nina background endala enzizeemu. Engatto mu kibuga mu bigere mweri. Mutabani w'omubuulizi. Engatto zaalingamu. Jjajja oyo azaala bamaama ow'ebusaabala yali musajja mukozi ate yali mugagga. Kati ye be baali nga yali musuubuzi nga be bagenda ebintu mu auction. Ebiseera ebyo abazungu baatundanga nnyo ebintu mu auction. Kati ng'alina edduuka lya waka erifuna ebintu ebyo ne babitunda n'atunda nako. Kaakati buli kye yalabanga ekirungi ng'omwami nze kisooka kutegekebwa kya mwami kubanga yanjitanga mwami. So engatto nazirina ez'ebiseera ebyo ez'emyaka egyo twali tuzirina. Muzaalibwa abaana bameka ewa maama? Twazaalibwa abaana 8 nga nze mubereberye. Anzirako n'asomoka n'afa. Abawala bameka abalenzi bameka? Abawala abalenzi tuli 3, abawala baali 5. Mukama bameka bakyakuumye? Abadde akyatukuumye. 7 tubadde tukyaliwo, tumwebaza. Mukama yeebazibwe. Akyatulabiridde. Weewaawo. Weewaawo nga bannaffe abalala
abaana abamu ate babasookayo ne bagenda. Kituufu. Amaka g'omubuulizi gaali gafaana gatya ekisaana ekasaana gwe basindise okubuulira enjiri? Ekasaana nga bwe kiri kyalo, ennyumba yali ya ssubi. Ku Mulwenda ennyumba yali ya ssubi, nkaaga eyo zonna 62 63 byonna nga tuli eyo, naye ennyumba nga ya ssubi ya kadongo. Kati naye nga eba nzijuvu kubajjukira ye mubuulizi, abantu bavanga eri yonna gye bavudde nga bajja okusula ew'omubuulizi. Waliwo essomero, waliwo abazadde n'emikwano gyabwe n'abooluganda abalala abaweerezanga abaana basobole okufuna education nga bava awaka. Kakati awaka ne waba newankubadde ng'ennyumba yali ya ssubi naki, naye ng'abantu tubeeramu bangi. Kati abantu abo baasindikibwanga okujja okusomera awo nga bava waka, essomero teryali lya kisulo. Kakati jjukira nga balina kubeera wamu naffe, ne tubeera awo, so ne tukula nga tulina baganda baffe abakulu abatuyambako okukola ebyetaagisa, naye nga amaka go gaali g'amaanyi ate nga magazi lwa nsonga essomero lyalina compound ngazi. Amasomero ga space yali eka nga 5, kwegamba tulina n'okulimira, tulina n'okukola ki, olujja lugazi, tusambira omwo akapiira no nga tusamba bisigo bya ovakado nga byetusamba mu biseera ebyo, nabo n'obuluko obw'ebyayi twaguyita ogw'enjoka. So ne tubeera mu mbeera efaanana bw'etyo, naye nga tuli bamativu. Weewaawo. Awuliza CBS 88.8 gwe muwulira eddoboozi eryo lya ex-mayor Stephen Kabuye Jingo ow'Entebbe. Yali meeya w'Entebbe n'awumula obwa meeya, mukadde mu kkanisa Seventh-day Adventist Church, muweereza n'ebirala gye bitubuulira ne mu busuubuzi oluusi tumulengerayo mpola mpola. Otandika okusoma. Okutandika okusoma natandikira awo nga bwe ŋŋambye mu primary eyaffe ekoma ku P3. naye no nga mange yansomesa, mange yennyini y'omu ku basomesa abaalingamu. Abasomesa abalala benzijukira yali omwami Nuwa Guweddeko oyo ye muganda wa Brigadier Smarts Guweddeko. Kakati muganda we mutowe y'omu ku abaasomesanga mu ssomero eryo, n'abalala besinza kujjukira. Kakati omaliza P3. Maliriza P3 kati tuba tukyali awo ne batuwa transfer. Taata ne bamukyusa. Ne bamutuma Essese. Kati Essese eyo waliyo omubuulizi waayo yali nga manyi emmeeri yavanga Essese ng'egoba Luzira. Kakati ng'alina okuleeta alipooti buli wiiki, buli mwezi ng'alina okuleeta alipooti y'ekkanisa, ensimbi zakuŋŋaanyiza ez'ebirabo n'ebirala. Kati omwami oyo bamuyitanga Kisaaliita, yali omubuulizi waayo. Abaatuuka ku yaadi awo, ku yaadi wano Jinja Road, agenda ekireka eri ku lusozi ku kitebe kyaffe, emmotoka n'emutomera bambi n'afa. Kati bw'afa nebanga Essese teri mubuulizi, ne batutuma Essese. Kati batutuma Essese w'ekiseera ekyo si yono gye tugenda ku Valentine gw'owulira okukyakala. Aliko zibbeeki. Oli Essese ow'enkaaga. Essese yali mulala nnyo. Essese yali nga teri ssomero, teri ki, ekitundu kiri awo ddala kiri mabega. Ate maama musomesa. Kati agenze watali na ssomero. Maama bwe tugamba bwe batutwala Essese n'agamba ngenze kweyongera kusoma. Ewa muganda wo ono eyasigala eno e Luzira baayagalananga nnyo. Omuganda wo yali kansala ku Nakawa, by then Nakawa City Council, ndoza bagitanga town City Council. Kati nga mukiise ate nga n'omwami we, mwami wa Muluka bamuyitanga Samawata. Kakati
n'amugamba jangu weyongera okusoma kati ku luno bw'asoma yasoma koosi ya kutunga ebyobusomesa biresaawo alinga alengera sese n'agenda okusoma ebyokutunga essomero lyayitibwanga Singa esinga abasinga abo balinanga ekyalaani rediyo firiji nabiki naye nga balina n'essomero essomero eritendeka abantu kati n'asoma obwaki ogw'okutunga ffe ne baganda bange abo twagabanyamu yatwalako abana abasatu ne tugenda yatwalako abasatu abana ne tugenda Esese ne tugenda ne taata ne tubeera Esese era ennyumba ya ssubi ennyumba ate yo ssubi ddala ssubi nnyo kubanga yalinga ttale lyonna eriwadde omuliro omulimu gwe nasinga okukola Esese bantwalanga bavubuka be nasangayo genda kuwuga nga tugenda ku nnyanja eyo ne tusiiba eyo ne tuwuga era lumu nzijukira Goonya yali etuse nga tuli Esese mu mazzi eyo twagenda oli munnange yanteeka ku mugongo nti anjigiriza okuwuga kakati teri yamanya nze nesanga ngudde ku ttale nga Goonya etukubye kakati okuva olwo munnange akukyala yafa oyo yennyini yali aneetise kwolwo kakati okuva olwo amazzi nengatya newendabira wano ebyokuwuga byagaana swimming pool nsobola okubeera omwo nenfloatingira omwo kusitamamu busitama naye sinza agenda mu nnyanja nga bulwenkirowooza ekifaananyi kiri kikomawo so netubeera Esese eyo teri ssomero kakati maama amaze okuyiga yamala emyaka nga 3 nga bamutendeka bamala omutendeka okusoma ne bamusindika agenda akulira essomero ly'okutunga mu kibuga ky'Entebbe olwo mwe muli Esese ffe tukyali Sese taata ali mu gwabuulizi oluvannyuma lw'emyaka 4 poliisi y'ekkanisa egamba okyuka nti bw'obanga temuli wamu n'omukyala oyimirirako okutuusa omukyala n'akola ki lwemunaabeera naye bigambo obanga ayawukanye n'omukyala for a long time edda bwe kyalinga ennaku zino si bwe kiri nnyo abantu omukyala ayinza ogenda okusoma egindi naki kakati se ne tuvaayo mudde Entebbe atudde e Kampala nti kakati maama ye ali Ntebbe bamuwadde omulimu gw'okuyigiriza okutunga ali ne baganda bange 3 ali eyo kati naffe tuli ne taata tukomyewo e Kampala remember nti taata wava mu ssomero bamutuma butereevu mu bubuulizi talina maka kubanga yali tannazimba waliwo ssengawo waffe mukulu waabwe yabeeranga Naakulabye Naakulabye awo we yali yafumbirwa nebba nga bwe babeera kati bwe tuva Esese Mary bwegoba eruzira buli kantu kaffe konna ke twalina mu bulamu mwasibira wa ssenga ewa mukoddomi waffe oluvannyuma kakati no tuteebereze omuntu avudde Kasaana mu Buddu azze Esese atuuse mu kibuga alaba zibbaasi zikabandole ekintu kyonna kipya amataala tulaba obulamu nga buyitirivu maziga eri mbadde mubbika mu nnyanja kati enokwata ku taapu kipya kati obulamu ne bubeera nga bonna tuli excited amakanga ago nago nga gaba 7th day mukoddomi waffe oyo ne ssenga tebaali baadiventi naye nga bali awo ekyomukisa nga we bali walinaanye n'ekkanisa yaffe mu Kiwuunya abaadiventi eri awo kati bwe tubeera awo olwo ebyokusoma gwe wabivaako anti olwo munnange ebyokusoma nvudde Esese tulandinza awo kati mu weeks nga 3 zokka 4 twali tetukyalina kyaffe kubanga esowaani ezaava eri byonna byabulira wa mukoddomi byegatta mu byawaka tukyalina kyaffe kyonna kitulina so ne tubeera awo kati maama ajja ganti abaana bavuddeyo Esese nti ne bano baabano ajja atukima okututwala Entebbe
tufune amasomero. Taata ye yagenda mu byakusoma. Taata ye yagenze mu byokusoma bye kunoonya ebirala. Kaakati basenga bamugamba nti tojja kujja wano baana. Maama agambye nti abaana banja batula. Kaakati naffe twalina debate mitima. Maama yali mukambwe ekyenge mazima maama ffe yali mukambwe ng'omuzadde nga discipline agitwala ddala waggulu. Era byemu ebyatuyamba mu bulamu nti mu kusoma ne mu kanisa ne mu background yonna empisa ey'okutya Katonda n'obutayisaayisa bubi twagitandikirawo bagituteekamu nnyo abakadde baffe. Kati nga kisobola atugambye mujje tugende tusome basenga bagamba temuyinza kuba no nga taata mutaliyo. Kati kutuusa muli mu kika twasalawo nitugamba omanyi bwe twalinga mu Bayibuli twasomanga nti gana amasanyu agensi walinga amasanyu mangi nankulabye bino Suzana bingi nnyo nti netujjukira biri Falaawo Yusufu yali Yusufu yerekereza n'agenda okubonaabona naki n'abantu be bwe yali musandowooza. Kati netugamba tugende ne maama bamukambwe kale ye maama waffe senga bamusinza amaanyi mumyomyodde tutuuse mu kibuga Ntebe mwenna abaana be olwomeze emyaka nga 10. Kati batutuusize Ntebe tusula alina ruumu emu tusula wansi wa kitanda obwakyanga nemusiba netuzingako ebikunta byaffe netwebakaawo. Yalina omuzigo gumu kati n'omuzigo ogwo yalina omunne gwe yasomanga naye Mmengo ate naye asulawo. Ye yamugamba wange topangisa jangu nkufunire wano wooteeka okukola ki okubeera sigiri musula nazo zisula wabweru ku abaana 7 ne maama abaana 6 ne maama. Kakati netubeeraawo kati ogenda okusoma era Nnamala ennaku nga 2 nga baŋŋamba nti tugende kusomera. Nagenda ekiwafu Sino Ntebe baliyita Kiwafu Primary School. Kati headmaster yali amanyi bulungi maama. Kati maama oyo yali afuuse popular kubanga ng'ogyeko okuyigiriza abakyala okutunga ab'enjawulo ab'ebitiibwa abamu waliwo abatayagala nga agenda mu masomero eri nga bamukimaka n'abamutwala ewaabwe n'abasomesa ne bamukomyawo naddala ku Sundays n'ekirala. Etuuka ku ssomero headmaster yagamba bugani nali nkula ngugumuse bweti ng'olina omubiri yagamba nti kwata wano oti nga batukolanga mu bbaasi omukono bwe gwakwata bweti nagamba genda mu P5. Ebya P5 ng'obimanyi Kabuye omuntu avudde mu P3 eyesese amaze Kasaana amaze emyaka 4 tasoma abadde sisi omuleese omutute mu P5 ekiwafu ewaka n'amasannyalaze ekiwafu kyenasooka okutunula ge manyonyi enyonyi nagirabanga Kasaana eri mugundi nga ndabanga akanyonyi olabanga akasaalaba omuntu ogunene ogulyawo ozirengera ku kisaawe wali ekiwafu otunula bwoti zonna oba oziraba bwoti nga ntula nembeera kweganga wefumiitiriza nengenda mu kibiina fuuti inchi meke ziri mu fuuti ebyo binakomako okumanya naye P5 ekyanyamba mu ttaamu esooka nenfunayo abasiru 6 bewasinga nesisembera njala nembeera nga nfunyeyo nange ku basiru bensinga kubanga ekyali ekituufu nali wakusemba naye ate nensangayo abansingako ku busiru 6 of them nembeera nga nalekayo 6 era nawe n'owulira amaanyi gakweyongedde awo nensandika oku catching up mpola era tugenda okumalako nga embeera eteredde awo wennyini awuliriza CBS nkakasa nti otufuna bulungi ku mukutu gwaffe gwa YouTube CBS FM Yugi Official gwe mukutu gwaffe omutongole gw'owuliriza ye Stephen Kabuye meya w'Entebe eyawummula
awo nyini njala okumuzaamu abatuuliriza ozze Entebbe ewakaawo waliwo leediyo ewa maama leediyo yaliwo buyimba konna nga kweziri n'ennyimba ziwawuliranga ennakulabye zonna kweziri ezennakulabye zaali ndala nnyo ate n'ez'Entebbe zo at least nakulabye ejjukira nakulabye okuva waliwo akatale kati zisuzaana zaani zonna ekibuga kyali ky'amasanyu njala kuwumuzaamu abatuwuliriza akayimba kojjukira ebiseera ebyo koga nti kale abawuliriza bawumuzeemu ne kano kojjukira ebiseera ebyo Stephen ow'emyaka 10 gwe ssebo gimejjukira nze yali makago ng'omukyala nondeka ofuna balungi mazima n'otojjukira gye twava kale maama ani akolima olwo muyimbi ki muyimbi no kyamujjukira erinnya naye Nnamala ani si Nnamala abakyala bano ate erinnya no terigenze naye kakayimba nkajjukira bulungi kubanga twayananga ne sisita wange ti olwo lwange luno lwange luno lwange ku leediyo CBS FM